بكره بعد ما في زياره اذا اذا حاولت تتواصل معنا تواصل معنا بشرف. شو ما بنا امورك تمام؟ بدك بلا فيك الجاهزه الله وياك. يلا سلام. Yamanya tabamulese batolosi. Takimanyi nti nno bapromota baamuleeta batolosi ku poliisi tebasobola kulinnyawo yadde ekigere ekimu. Poliisi ekisooka etunoonya. Ate tugende mu kkomera ate kunoonya omusibe ffe poliisi beenoonya. Era bannange nze ku TikTok ninga eyavaayo. Kinyuma kubuulira abayimbi b'e Uganda nti bw'ogenda e Saudi nga mutolosi yipromotawo nakukwatirayo temutusumbuwa. Poliisi bwekukwatira e Saudi don't kutusumbuwa lingi. Ngana ow'ekisiraani ne tooki emwokya. Bannange olwo omuyimbi yagenda kuva Uganda Kapeesa yagenda kufiira mu mazzi nga bali bonna. Oba ntemye ekigambo munzijukiza ngamba otemye ekigambo teyali naye. Ye ani yafa nga Kapeesa yali ani gwe Nasuuna omuyimbi egundi. Omuyimbi yali eno Kapeesa alyoka afiire mu mazzi. Tebatusumbuwa ffe tuli mu struggle ya ssente. Okusinziira ku information gyenfuna kati egamba mbu Fake Gaza bandibeera nga bamutadde after ensasage eyo yonna yonna eyabaddewo. Oyinza okubeera nga ensasage ya Fake Gaza tusobodde kubeera nga ogifuna bulungi neera still n'amawulire ndabanga agatatambudde compared ku nga we gandibadde gatambula. Babuloga batono abakikubyeko nga basaba asobola okubeera nga ayimbulwa. Abantu babadde mu events ndala, abantu babadde mu occasions ndala, abantu babadde mu celebrations ndala nga bye bisinga okubeera nga bitrendinga. However nga Fake Gaza yagenda okubeera nga akuba abantu omuziki bamukwatira mu UAE nera nga abadde mu kkomera n'obutambi ne tubufuna. Mbeera ki eyabaddewo kye kyayetedde Fake Gaza okubeera nga asibibwa mu kkomera? Ensonga nnyingi nnyo ezaleetedde ekyo. However Bobi Wine eggulo yavuddeyo okubeera nga ayogera ku nsonga ya Fake Gaza. Olunaku olwaleero information gyenfuna egamba mbu Fake Gaza bamutadde naye nga abayimbi abamu basobodde okubeera nga bavaayo okubeera nga balwanirira muyimbi munne asobole okubeera nga ayimbula. Video zonna zonna kanzikuwe n'ensonga lwaki Fake Gaza bamusiba ensonga yali kuki byonna wano ku SMX Media kambi kutereko tojja kubeera mu misinga updates naddala nga zino. Shows zaffe abasinga baba batoloka muki Mu biyumba. Ne bayiga emirimu emiki emirala ebbali. Ate nga si kibi kuba giba gisasula akasente akakola ki kawerako. Nejjukira kitegeeza oli mu bukyamu. Baba bakutte kuba babingamba baba bakutte. Bayinza n'okudipotinga abamu balina mu makomera we twogerera. Okay. Kati njagala mutegeere lwaki nabadde ndi munyiikaavu nnyo nti entalo ze batandise okuzibeeretako kuba nange babinkola. Okay. Kati nga babikola eyali antegese nti entalo ze beeretako jjukira mutolose muli mu bukyamu bwe babakwata bagenda basiba. Okay. Bannammwe abamu babasiba kubanga batoloka mu biki mu biyumba. Kati mu kyofu okukwatagana ate balwana ne batuuka n'okweroopa nti nze information gye nafunye ya Fake Gaza is promoter omu yaloopye wa munne nti omuyimbi yali wano mu bukyamu. You can imagine. So omuyimbi yakola ki? Yakafiiramu. Kati si yekka kuba bangambye bakutte abantu nga 5. Okay. Kati imagine obulamu bw'Abannayuganda be bakutte ki ekiddako. So nze kyenyuma kiri kimu lwaki Abannayuganda tetwagala kukwatagana tukolagane. Okay. Lwaki bapromota abali eyo kuba bapromota beri sinti bapromota ba business just abantu abakoze mu kasente ne bakagatta ne bategeka omuntu. Okay. Lwaki tukwata n'ogamba kati ku luno bano be baba bategeka ffenna tupike. Okay. Okitegeera ku luno ono yaba ategeka ffenna tupike. So that buli muyimbi lwajja buli omu akola ki ajjuza n'afuna. So kyekyadde kinyombesa kati ne ngamba bino nabyogera nga mbigamba abantu beeri abaana babitegeka kuba nnamu mikwano gyange. Nibiraka byagwa ku matu makyama. Tuvanze nali saavaayo kuyomba. Show yange emu yasazibwamu olw'ebyo bintu. Yamanya nti abamuleese batolosi. Takimanyi nti nno bapromota baamuleeta batolosi ku poliisi tebasobola kulinnyawo yadde ekigere ekimu. Poliisi ekisooka etunoonya. Ate tugende mu kkomera ate kunoonya omusibe ffe poliisi beenoonya. Era
bannange yakwantinze ku TikTok ninga yavaayo kinyuma kubuulira abayimbi b'e Uganda nti bw'ogenda e Saudi nga mutolosi yipromootawo nakukwatirayo temutusumbuwa poliisi bwekukwatira e Saudi don't kutusumbuwa lingi ngana owekisiraani ne tooki emwokya bannange olw'omuyimbi yagenda kuva Uganda Kapeesa yagenda kufiira mu mazzi nga bali bonna oba ntemye ekigambo munzijukiza ngamba otemye ekigambo teyali naye yaani yafa nga Kapeesa yali ani gwe Nassuuna omuyimbi egundi omuyimbi yali eno Kapeesa alyoka afiire mu mazzi naye tebatusumbuwa ffe tuli mu struggle ya ssente ne promota no eyali aleese Fiiki Gaza naawe noosesa aneeriire baana balikoleezaabwe nze kitange yankolerera kakisiriyo kibaliko siboka central bulungi ekyamazima ekituufu kiri nti njagala nkontaktingeko ku zino ensonga amasambubuulira Bannayuganda ekituufu abayimbi abali e Uganda abantu abo baleeta wannabo batolosi batya poliisi kyokka babeera n'essuubi nti bajja bayamba nabo bennyini bafuna ebizibu teryanoonya munne kujjako bapangisa mu Warabu n'anoonya oba okitegeera bulungi mu Warabu yanoonya abatolosi bawano omupangisa oba ssente meka ye naakunoonyeza omusibewo kati n'olw'ensonga eyo oyo Fiiki Gaza amanyi nti bajja munoonya alimba teri ajja munoonya buli omu adduka poliisi buli omu adduka poliisi ate yalinze ku poliisi kumunoonya alwana entalo ze azimaliriza dde ewaabwe y'amazima amatuufu ebyembi bisekerwa naye nga amazima amatuufu gali nti esaudi teri agenda kunoonya Fiiki Gaza era bo bennyini bapolomoota bakola enviiri gyabwe ne balukusuulamu ne bakuleka n'ayakuleesa akuvaamu era Bannayuganda ssente za Saudi bazeesonyiwe kyenina okugamba kyokka ekisinga okunnuma Bannayuganda banno be balukusuulamu olw'okuba gundi yakutegese n'ate n'ayakulukusuddemu aba yateeseza ne poliisi naye tagenda kujja kukunoonya no bannange ti Saudi kinyuma Saudi olemwa kyenyina okugamba mu kaseera ako nawali ayalukusuddemu ne bwakwatibwa ekisa batakyalina bwasobola kwanganga poliisi mu kaseera ako kasaaji wa ddiiru kiba kiwedde kati kyemba mumanya abayimbi b'e Uganda tibadda Saudi halas kuba bo ng'abantu Bannayuganda tibeeti zibasobola kwetereza emitima emibi balinga ngo balina mingi tebasobola kulema kwewanduliranga poliisi tebasobola kulemanga kukolanga bintu bya kisiru kati ng'omuyimbi w'eggwanga Fiiki Gaza mulina kufuna eyo looya n'agenda ku embassy ey'e Uganda kati ne mufolowinga omusango ogwo ne mulaba mutya bamudipootinga naye era temusuubirayo omuntu yenna agenda kujja kunoonya Fiiki Gaza mpozi nga mupangisiza mu Warabu n'anoonya Fiiki Gaza ne bamukolerako ensonga ze n'addeeka naye ebisigadde mwetereeze teri ajja